Sanyusa okulaba. Nange sebo. Studio yange, it's a pleasure. Finally, okufuna akakisa to have a conversation with you real quick. We have talked on the phone. When I ran into you, when you come to Chicago, yes. Salong, hold on. Now we are talking different things yet. Another time we will get to talk about Twegaite global, but not today. But today we get the opportunity. Science of Kurava. Nange sebo. Abalabi baga from Mwengula. Abatakumanyi njagala oba omukisa obeyanjulire bamanyi. Abantu bamanyi Mega D, abantu bamanyi Dr. Kigenyi. Naye n'abakajja wano bakumanyi. Nsangaire okumoga ku mwabali eyo mwebale kumbona zena ndi kubabona eno. Amaina n'omuvudumuko bandeta Dr. Kigenyi Amos nkani General Mega D erina eryo nalyazika ku bwazike omwami gwe beta Amos lyagema kale Amos. Dr. Kigenyi now reclaims his name from General Mega D. So ninze era ndi musangavu ino okuba wano wemuli okumbona kuzena n'ababona oba muli kubona nti ndi kubabona TD. So Salongo nsangaire ino okunkyaza okuwaya kweri abatakabo era mikwano gyaife baganda baife ba mama bakoja ab'emikwano mwena gye muli tubagala nnyo. Okay, that's good. Science okula sangaire okukubona nze naabona okusangala baba. See? Yes, sir. Twegaite global. Yes. Twegaite globally. Ensi yona. Yes. Teka mpya nali njogerako jo ne omukuba testes. Matiansi, yes. Matiansi. Ni Matiansi. What you get? You see that tulibasoga ebintu bisoka waife byajja mu luzungu byayira moni myedindi. Matiansi nagamba. Yes, sebo. Nti tugenda kuŋŋaana tufune ebirowoozo by'abantu nti kuba ng'omulamwa guli tuseeteyo. We are going forward. Tuseeteyo. Twena. Yes. Omulamwa gwa Twegaite globally gwa kuseesaayo basoga. Era omulamwa guno tulikwenda buli musoga yena banaife abali mu nsi yona abasobola okutwegaitako mikwano gyaife abooluganda abakyala baife mikwano gy'abakyala baife abaana baife n'ababendeza busoga ebirungi tulikuba kunga baide tugayi ku nsonga edigemagana ni busoga tubone engeri kije tusakira mama busoga tumutwalire ebirungi okuva eno yebiba mu America oba mu nsi y'edindi yebali eranga omukisa omulungi gwe tulina ogwendawulo tulini banaife across the globe. Tulini banaife abali kuva mu UK bangi, tulini banaife abali kuva mu Schengen, Denmark, tulinayo abali kuva Holland, tulinayo abali kuva Netherlands, tulinayo abali kuva Turkey, tulinayo abali kuva Japan, tulina abali kuva mu bwacha bazinga, tulina abasoga bangi abali kutwegaitako, tulina mikwano gyaife wano bona mu area eno neyo mu America abali kuida okwetwegaitako kubanga ensonga gye egema ku busoga era nga buli musoga gyali musanufu nti waliwo ekintu ekiri kumusika okuleeta omukwano gwe agwolesa eri obusoga gyava. So ensonga esinga kuba nkulu kugaita basoga tuseeteyo walala ng'ekitole. Aye titusobola kuseetayo nga wazira batugemeireku mikwano gyaife abali muno bona abatwidi n'abatatwidi abaidi abandi abatwidi tubeeta mwide mutugemereku tusobole okutumbula culture yaife y'abasoga nge eje maiso paka mu buntongi ni waigulu kutokwere
agasembayo era nga omulimu ogwo ndowooza obeera otubona mwami Ssebo Ssaalongo Nansoni Wokwetta omwami Ssaalongo omulimu ogwo bwene nga tuli kusansaanya amawulire amalungi agajja mu bantu n'okubalaga kye tulikola nti ne Busoga already abantu batwidi kuba twatuukayo era tuli kuyamba abaana abakyala abazaala mu byalo eyo, tuli kugaba eddagala ba ddaada, tuli kugaba ebyokwirayo ku masomero, tulina ebintu bingi, tuli kusasula fees d'abaana aye nga twakatandika. So guno omulimu gwe tulikola titugukola lwakuba nti tulina kinene ino nga ife abandi wabula buli muntu eyeekemba n'akatono kaalinako n'akoba nti dola dange didi n'abiri kandibawe kuba mba bwine mukola omulimu mulungi kituyamba ino okugayita amaino g'abalala galuma bulungi era n'ekyokuseetayo kwe tuliku ng'Abasoga n'emikwano gya Busoga. Tuseteyo kati tweyongereyo. Keep it moving. Yes, tweyongereyo. Yes. Ompulidde nawadde ngenda kubuuza kirungi nti okoonyeeko ku by'omukolako. That's far. Waliwo kimutunudde specifically oba tugenda nti tugenda kutandikira ku bya bulamu oba anything in particular omuntu kyoga nti this is what we have identified where nti wadde gap wekati wegenda okutandikira mperano kakati omperano ensonga enkulu eri nti tulina ebyokola bingi mu Busoga kwegamba buli kyolinga mu Busoga kyetaaga buyambi okusoma ebyobulamu embeera d'abantu obwavu obutamanna lack of knowledge bingi ino era obyobulimi tuli basaada tuli bantu tuli Abasoga bantu bakakalukani tuli balimi tukola buli kimu okubaawo aye banaife ababikola eyewaife ka gye twava eba gye tuva babikola ku level ya wansi nga benda muku amaani benda muku omuntu asule idala olidi kwe baninira okujja kunumba amadala mpera no mulimu gwaife tukwa identifyinga nti wano mbulimi wetaaga abalimi bawano betaaga mu kugemera ku balina ka organization yoba balina society neri collect net yenda kuba yambeti tukole tutya akatono ke tulina tusobola okagabanya twabawako aye nga titujja bikola byona at the same time nga bwobuziza ekiri kutwesa banaife mu convention eno Los Angeles yena kudomezi okutandika nga 22 paka 26 ya kuba na muwatwa kukola njira mwetubitira nga Abasoga twena n'emikwano gyaife tusobole okutuusa kirala tunona kirala twakitambuza paka lwekituuka bwe kituuka bwe tubona nti wana abantu baife balina obusobozi basobola okwegemerako nga tukireka kabiri twano n'ekindi twasika paka we tukituusa then twakola oversight okubona bali betwatuusa wale bali batya betwatuusa wano bali batya kiki kye twetaaga okwongeramu okubongeramu amaani okunoera so ensonga edo tidisobola kuba da Kigenyi yenka oba bananga abandi wabula bwe tutyama nga Abasoga tuba n'amagezi era amagezi ago ge tuli kusaba abataka muide tuwaye otukomenti be titujakola bya kusoma ku mwaka guno tujakola ku byabalwaire aye titujakola ku byabalwaire tujakola ku kino eri ebintu ebindi nga titusobola ku bya avoid nga kubignore nga twakola ku kintu kirala ife ng'obulwaire obulamu ebyobulamu tutusobola bikoba nti ebyo tuyita kuida one time tubikole ku byonka mbona banaze bana baifo bawala banga oluisinga bali ku video bubonoko nga bali kweyegeresa engeri eyokola sanitary pads nga bali kutamu itaka baafu mitamu obutuli it is heartbreaking aye tuline nsubira nti tuline ebintu bye tusobola okola nga Abasoga oba mikwano gyaife twasakira abaana abo wakiri engeri ebabyuma byuma ebyalaani ebitunga obugoyo obwo tusobola obigula twayegeresa n'abaana abo engeri gye babukola oba twafunayo ekibiina ky'abamaama twabawa omulimo ng'ogwaibe kutunga buntu obwo twabuweerezanga mu masomero instead of abaana baifwe okulwala obulwaire ke bali kukozesa itaka balisonseka mu buveera bali epadinga aye ng'obwo bwona buyiiya
buyiya lwakuba nti n'obusobozi bwe balina ate n'ekindi ife abali eno eri ebintu bye tubona twalowooza nti byangu nti olw'okuba tulinabyo omusaadde anoonyesa ayambala esaati ndala okumala emyaka omwaka mulamba oba emyaka ebiri nga tayidi bwe bagula saati tayidi bwe bagula so okusuubira nti asobola okufuna olugoye yalutungamu okufuna muwala wakagoye atunge mu gundi eba luxury etali possible to so many families mpera naife obusobozi bwai mu mukwano gwaife gwe twenda okola tukola tutya okuyamba abaana bano. How can we be at the forefront of not shaming our sisters or our daughters or our grandchildren, but showing them there is a possibility to be somebody ngo ogezizaku okwefaku basobola kwenda okwefaku ayo olw'okuba obusobozi butono balo oluisengi olugendo luba luwanvu nga tebasobola kutuuka mperano eryo n'eddaala ly'enkoko bye nti lyetwenda tusuule ife mikwano gya Busoga abaana bayidde baniinira ebintu byaife abaana bamaama badada baani baniine bwe tubasika buli gwosika n'omutuusa w'omutuusiiza ng'ono n'owundi ng'oba yeeno omwegeresa basikayo owundi ekyo ni kyeni ekyo tulikwenda okwegeresa abantu so ti kuba wanga buwe nti gundi ayenda ekinomu ayenda zira sukaali be twenda kubegeresa osobola akola ki okwetoola mu bwavu wagula sukaali nga tosabiriza. Sorry to say aye omuze ogw'abavubuka enakudina abavubuka ndowooza babona ku social media abavubuka waliwo omuze ogwakula mu bavubuka enakudina ogwakusaba guli oti mulime Uganda aye ng'obasaasira bw'aba nisaalonga Chicago ni Dr. Kigenyi California oba Los Angeles aba alowooza nti obulamu buweire aida kukubira kunzo wiki enankoba ati animba ati nzo omutima gunkutukemuwe wena akubire ebyo bintu bibaawo aye abantu abo singa tusobola okubasomesa how to survive mu mbeera kuba eno yena twena gye tuli ezira eno twena tukola bukole ezira muntu ali free ali awo nti mpuna najja nano na sente kukaduuka na kuluya naingira mu nyumba najja nagula we work hard titutenduka titusanuka titujambya amasano titukola ki haye omutima gukutuka ng'oli kuwulira amazi gagavuye waife. The only advantage we have nti tuli bakozi wano nga boona bwe bakola enda uleri weino nti ife wano bwe tukola abantu tulina essuubi nti olwokutaano bajja kumpa cheque yange Uganda omwana ajokola yamala okukola mukama we yambuza ati wobaira obonanga sente obadde olabanga sente ziyingira wano obaira obonako sente dingira buti olowooza nze denja okusasula but that is not their problem. So now you are victimizing omuntu ateka by'ajja okukolera so ebyo byonna biri awo n'ensinga bw'ogibona bweri kutambula byenda ino okuyamba ayife tulikwenda kuvaayo mu region yaife ng'Abasoga tulina abeevu bangi tulina abasawo bangi tulina abasomesa bangi tulina abalimi bangi tulina abavuzi b'enoni bangi tulina buli area gyoyidi mu America wano Abasoga I think bangi abali mu sectors endawulo obuzito bw'amagezi gw'Abasoga obutyaime wano titwenda busigale mu America wonka twenda obuzito obwegerese bwaife bwona tugeze okubugaita mu katono tugabe ku katono twize Busoga tutumbula Busoga yaife Busoga yenda balimi Busoga yenda basomi Busoga yenda bampisa Busoga yenda nkulakulana. Okay kakati globally omulimu ngulidde naye mugenda kutambuza mutu abukulembese Dr. Matiansi yangamba nti mulimu bukulembeze bwa kiseera. Yes kituufu era anteekateeka eri etya nga ekyo kikulu ino era one of the reasons why convention is very important idukira nti in the history of our organization tumaze emyaka oti 10 na something wazira kulonda bakulembeze ekintu ekyo oluyita abantu tibakyenda kisindika abantu emyoyo egindi bavaawo bakoba ati titwenda kuba mu bintu bino kubanga gundi Kigenyi aida kuwuna kunjo
awe mukazi we oba awe mukwano gwe obukulembeze oba awe so instead of okuleta abantu nga bo bona yuna abantu baida beso yebibuzo balwana bakola ki but still people choose the best out of the many. So we want to bring that vibration. Abasoga abali kuida berondere abakulembeze bayiwe ife tubaire bakiseera era omulimo gwaife gubaire kutembeeta kibiina kukitoola wekitandikire paka wano wekiri era tukoowola abantu mwena ye muli mwide mwesimbewo buli musoga ali eligible okwesimbawo mu bukulembeze bona oba oyenda kuba president oba oyenda kuba vice president oba executive secretary kyoyenda kyonna kyosobola oba regional representative wo feelingira nti nsobola okuba omuweereza omulungi ida n'ekindi twenda kwegesa banaife mu organization yene era n'okusettinga standard nti obukulembeze tibwa nsikirano tibwa amaka tibwa numba ya muntu wabula obukulembeze bu organizations obugaita abantu bulina kuba mwoyo gw'abantu we bafiiringa nti ono nagwanire ayina ebisaanizo Saalongo niwe okusaanire okuba president wayuna kubanga tukubwine mu bino and it should be okay okitegera so tuenda creating environment eyo ey'abantu eri democratic nti abantu baida besalira okibenda ate n'abakulembeze bene balina okuba accountable nti abantu abali kwesiga okuwa obwire bwaibwe tibali kuwa sente donka they are giving you even time. It is time is very expensive in these countries. So omuntu yena ali kutola obwire bwe yakuwa sente de n'obulamu bwe n'obwire bwe yakuba atikane weyo serving anyway ayenda okuba oyina okuba accountable jali kubanga bwabuze ekibuuzo ali kwenda kutegeera either to increase their effort or to reduce or to maintain where they are. So we must be accountable as leaders and we must choose leaders depending on what we see as qualifications for the job that we are choosing them to be. Nze mbaire n'omulimo gwa kutembeeta kibiina kino kukireeta era nkikoze na kumarketinga kulaga abantu nti tuliyo. I think abatakandooza baidi nti tuliyo tugeziza kutuyinza eri betakoze bulungi ngayo omulundi ogusooka ebyo bitegerekeka so bana tubeeta mwide mulonda abakulembeze baimwe mwide mwesimbewo mwide muweereze Busoga mwide munoonye musakire kyabazinga ni Busoga yaife banange kale kakati tuli luddawa wabweru wa Los Angeles airport yes tuli Los Angeles Marriott Hotel close ngako LX yuko Century Boulevard ebigere actually we did in Southwest yotambula bigere okutuka ku hotel why it's just like half a mile from the airport. So awe tujja okuba then tulina tutandika ku Friday forums ditandika ku Friday ku Saturday tulina youth forum tulina singles forum tulina gundi business forums ningi edijja okubaawo twabana n'ebintu ebindi bingi tujja kuba n'ebyokutunda abalina business daye baida kuba mu nkubo omonga bali kutunda business daye baida kudiraga abantu exhibitions tujja kubaawo and then kulwomukaaga olw'eggulo tujja kujja ku kulyato tumeneke muku tusanuke muku twemane abawulu banoonya kubawulu banaibwe abali kunoonya ekyo kiba ebasaawa nungi yakufuna mwino era abantu bangi bali kunkoba ati mwe baletuteerayo n'aka akantu akalowooza ku basingles kubanga eyo yetuba abantu babeeyo nga tubayidi nti eri abasaada abali free eri abakyala abali free bababona okwaye nga tubayidigaine n'abandi n'okuleeta abaana baife most importantly okuleeta abaana baife because we must maintain this culture going ey'Abasoga ey'Abana Uganda okujja mu maiso abaana baife beega olulimi beege banaibwe basobola okufuna emikwano banaibwe mu future baida kwewasanga ayo bewasiza mu kabira de bayidigaine edisigaza culture yaife efaanana nije tuva wano wetuli balina ekizibu
ekyokuba nti culture dizirawo tilifana ndaife titwenda kuzaala wano baana bazikirire nga babulire mu cultures da wano so mwide tubegesa olusoga mwide tubegesa amakina amasoga mwide tuembe mwide tulie emmere ensoga mwide tugajye bingi kisi kyoyidi kyona kiri ekigemagana ku busoga mwide kidda kubaawo kakati mwenabadde ntandika nakasembezaayo kagenderere abantu kati tumanyi Dr. Kigenyi. First of all, congratulations. Thank you, Sebo. Thank you, Sebo. Wena kufuna olulala njagala okubuulira mu buwanvu okikola otya kubanga nali ndowooza munendaba originizo story yo efaananagako n'eya Dr. Sally olugendo lwange so congratulations. Thank you, Sebo. Oli tunyumizaamu olulala wakikola otya naye kati tukuyozaayoza kudukira dda ate n'ekirala ekwekyo lwakuba nti amawulire agamu tegatera kutuula ngaago naye sobola gatereka nti namaze naye namala nga wabulayo omwaka mulamba nga nkyalinayo 1 year so I finished the year early. My graduation is in October so naye nga degree yajja buli kimu naye nga sinatambula naye nga tulina okusamba ekanzu October naye nga namala mangu just kiraba ate kubaawo obusobozi obwenjawulo era obwakusobozesa okumala mangu abantu tubayinza okuyigirako kirungi very very available ebintu ebikwatagana n'okusoma I'm always available era face yange ab'e California bagimanyi nnyo manyi bavubuka naddala abavubuka bangi benzizizaayo ku ssomero okuyamba okuyingira ate n'enkola ekyenjawulo ekitanjagaza nnyo bavubuka nti manyi n'okugendayo ku ssomero nagendangayo ku ssomero oba n'okugenda ku ssomero n'endaba oba omuntu gwe naleeta asoma so I have been taking that, maybe too much responsibility etali yange but eventually mikwano gyange bakyagala era I'm proud nti bangi they are in the field and they are professionals era nga nabo banyumyako birungi next time tujja kunyumya bulungi yes nga Dr. Kigenyi talina kujja ku scene manyi waliwo fe abamanyi Mega D yes enda kuyimba ku mukolo guno kiki yes omukolo guno I think it will be I'm stop okuyimba ngenda kukomya mwaka guno because of my engagements endala I'm too busy naye nawaayo omwaka guno nga okusembayo okuba ku stage era nja kuyimba ngenda kuyimba ku lyato lya Twegaite globally ne munaku ezijjawo entono ngenda Canada na the weekend ejja kuba Canada kuyimbirako muganda wange Orlando and I will have a few more before I close out the year era omwaka 3 bwe lutuuka Michael drop ngandisula naye not in a bad way naye njagala nnyo okukola ekintu nekiggwa n'okwata ekirala I think I've served a lot and I've inspired so many young people and I really want to inspire them in a different way mbalabe nti basobola okukyuka nga abavubuka balagirire ayagala okumanya ebisingawo ku Twegaite Global yabisangawo Twegaite Global www.twegaiteglobalinc.com you can go there ku website yaffe ofune buli kyewetaaga ku ekiri registration, pay your registration, pay for your boat, reach out to us, you know, abantu bamanye engeri gye batutuukako, they know our numbers, they can reach us. Sijjajiwa ku public forum wa neighbors dimanyi, you can reach out to us. Tolina atera okujjula one of the most exciting parts of the weekend. So toyagala kusubwa kuba abawulu n'abawulu bajja kuba kule. Abawulu bagenda kuba kule. Wenda bankubira ate twakoze bulungi ne tulonda white zigenda kuba nyange. Nyange. Akatalekeka konna akasigadde endowooza akatalekeka afunvuwe ekisegese ekitalibwa nsolo ky'abazinga wa Busoga baba waife atuzaala ife Abasoga twena yetuli ni Busoga enungi ensi yetuva eva abalenzi abalungi otinize mwena mbendeza nkabi
era mbendeza era nga ndikwesunga ino okubabonako ndikwesunga ino okubona ku bamaama bababa bakoja basenga mikwano gyaimwe mwena Salongo ojja kusubwa okutubona kwaye kasita wankobeera emirimu njiidi gigemagana nga it's okay. Culture should expand in everywhere we are, and we have no limitation. So we should be at the forefront. Because the surfaces are fake okutunda chetuli. Tutunde jetuva. Tutunda obusoga, tutunda obuganda, tutunda obuteso, obucholi, obuchi. Tutunde Uganda yona. Tutunde ensi yaife. Nekyo abyonna bitalekeka. Nsigairenga ninze Amos Kigenyi aka General Megadi omwana omusoga mwene okuva ebufuula bana ntola kubambwene kale bye bye.